tutambudde ebitundu by'eggwanga lyonna nga ebintu ebikaabya abantu amaziga, bwavu, enguudo embi, obutaba na bujjanjabi obw'omulembe mu malwaliro, amasomero ga UPE, quality ya education gye baweereza abaana ya mutindo gwa wansi nnyo. Naye waliko ebitundu ebirina ebizibu ebyabyo nga muno mu Busoga, ebizibu ebisinga obungi byowulira biri mu ntobazi abalima emiceere n'ebikajjo mu ntobazi. Ekizibu ekiriwo ekitanaggwa gavumenti kegezaako okubajja mu ntobazi. Ate ekirala kya bikajjo, kubanga mu Busoga balima ebikajjo, balina hectares 5,000. Abalima abeewandiise registered balinga 1,000. Mulimu factories kati nga 5 oba 6. Ate nga factories ezo zina models ezitafaanagana. Waliko model eya nucleus farming, nga factory osanga company eyo ng'erina ettaka ate ng'erima bikajjo, ate ebikajjo ebirala nga egula mu abo ababirima. Model eyo eri emu yokka, Madvani company yerina model ya nucleus. Endala nga 4, 5 oba 6 bo tebalina ttaka we balima ebikajjo, naye bagula byabo abakola ki? Abalima. Ate mu abo abalima ebikajjo tekunabaawo abalina cooperative model y'okufuna abantu abaagala okukola ki? Okufuna factory ne ba squeezinga oba ne bakola sukaali ku lwabwe. Ekyo tekinabaawo, kirimu obunafu bwakyo, naye nakyo kyagala okutegeerekeka obulungi lwaki ekyo tekinabaawo. Ebbeeyi y'ebikajjo fluctuatinga nnyo, kubanga kirabika ebikajjo byali mu January omwaka guno byali ku nusu buli ttani, nusu 24,115. Kati we twogerera omwezi ogwokuna biri ku 16,115. Ate nga tubadde tuli amaloboozi okuva mu abo bali mu gavumenti nga bagamba nti Busoga eyavuwadde nnyo ku lw'okulima ebikajjo. Ate nakyo kyekyagala okukitegeera obulungi, kubanga ebikajjo bwe biba nga tebiri mu ssente, ate lwaki factory zeeyongera obungi, kyagala okutegeera obulungi. Ate walimu ekizibu ekya quality control, kubanga waliko kirabika abatunda ebikajjo nga tebinawera, ekyaffectinga abo abakola ki? Aba processing. Ekyo nakyo twakakiraba mu bitundu ebimu ebya abo abalima amajaani, obutabaawo quality control. Amajaani ga Uganda gagwa ebbeeyi ku auction markets in Mombasa. Kina ebizibu byakyo ebyo eyo nayo. Naye tukikwataganya na modo gye tukozesa ey'okunoonya abantu abeesimbu, abantu ab'obuvunaanyizibwa, abantu abatambuza emirimu gya public, mu ngeri y'okumanya nti responsibility zaabwe, responsibility mu Luganda simanyi bakiyita batya, obuvunaanyizibwa bwabwe bwe banga beesanze nti bali mu bukulembeze, bwakulaba nti batambuza emirimu eginaakulaakulanya abantu, eginaakulaakulanya eggwanga, nabo ne baganyulwamu mu ngeri eyo. Naye si kukulembeza obwetaavu bwabwe nti obw'eggwanga n'abantu bijja oluvannyuma. Awo wali problem, kubanga ne bw'olaba nga mu ekizibu ekiri, kubanga kuliko ababeera ne permits, nga tolina permit tosobola kukola ki? Okusupplyinga ebikajjo mu factories ziri wano. Ate ng'osanga abangi nga talina bikajjo, ye talina bikajjo, talina na eka n'emu ey'ebikajjo, naye ng'alina license ey'okusupplyinga katugambe tons nga 1,000. Ekitegeeza kati ye kyatunda influence gyalina yokka. Eggwanga lino nga
kukyusa mu bukulembeze bw'eggwanga ne tubeera n'abakulembeze abalina discipline abalina restraint okulaba nti bwe banga batambuza emirimu gy'obukulembeze babeera n'obuvunaanyizibwa obutatunda influence. Ebizibu bye tulaba mu sectors izo zonna ze tulabamu tebijja kuggwa. Kye tusikiriza abantu abo abawulira nti beesimbu bakkiriza mu bwerufu, bakkiriza mu bwenkanya, bakkiriza mu mazima okuyingira politics. Tekuliko ekibiina ekinakyusa eggwanga lino live mu buvundu bwe tulimu kati, kize eggwanga ku kkubo ettuufu, mu kkubo eddungamu, nga tekiina abakulembeze mu kyo abasinga obungi nga beesimbu. Tekiibeewo. Omuntu yena agamba nti ekyo kisobola okubaawo, iyo ni ndoto tu, abanga aloota buloosi. I mean, dreaming in Luganda is what? Abanga aloota buloosi. Tekuliko ekibiina ekijja kuwa kye kitayina, buli kibiina kijja kuwa kye kirina. Ekibiina bwe kiba nga abasinga obungi mu kyo abakulembeze ng'endowooza yaabwe enkola yaabwe yakuba influence peddlers, tekikyusa eggwanga, kijja kuba nga kipeddlinga influence nga bono betulabamu abali mu gavumenti kati. Buli kintu kyonna ekiriwo be baagala kukiyingiramu, kubanga kapase yo katugambe nga mu mining, kapase ya okuexploringa ebyobugagga ebiri wansi w'ettaka erina state yegirina emirundi egisinga obungi, kubanga bafuna satellite imaging bateekamu ssente okugenda okunoonyereza. Bwe bamala okutegeera awali minerals be basookayo, ebizibu ebimuwulira mu mataka tebiva wala, kaba nga balina information. Waliko ebitundu bye twakavaamu ng'ehoima eyo, ng'ekiro abantu abali mu uniform bajja ne bakuba abantu ne babajja ku ttaka. Obanga be bamanyi nti bagenda kuyisa wano oluguudo olw'eggaali y'omukka oba oluguudo nga bamanyi pulaani oluguudo we lugenda okuyita, nga be basookayo kugezaako okugula amataka mu areas mugenda okuyita ki oba wagenda okuba project, nga baagala ssente ezo, nga batunda ba influence. Ekibiina ekitalina abakulembeze abategeera nti bwe kubaako minerals mu kitundu, gavumenti etegedde nti mu wansi w'ettaka wano waliko ezaabu oba emiringa oba ki, ne bamanya nti kati opportunity y'abantu abali mu kitundu kino boorganizing bateeke mu cooperative, ne bwekuba nga tekuliko abalina capacity ey'okukola mining